olunyiriri olumu lwokka luli mu Bible singa bawandika enyiri zaali zirugoberera Bible eba yajjudde dda. Yes. Ate nekirala njagala kubalabula nti Bible ojja gisanga ne mu ssabo nga bakola ki nga bagikozesa. What makes it a Bible or a living word? Ekigambo kirimu obulamu gwe kukijja muno mu Bible n'okiteekawa yes mutima gwo mu mind yo ne kibeera kept mukiteeka mu jjoba. Yes. Ajibwe bye bikinze sibitegeera. Mugulu damba n'abamalayika mu system ya Katonda. Yesu yeka ye muntu I mean ye malayika oba tumuyite ki ye kabaka wa bakabaka eyazaalibwa mu muntu eyayitira mu muntu. Bano bamalayika bani bona teri ya akisobola teriyo yali ayise mu process eyo. Olunaku olwo eggulu lyatuula dda Mariamu nga bamuteekateeka dda. Mariamu yava mu ggulu kuzaalibwa ng'ateekateekeddwa ng'alina okuzaala ani? Yesu. Lwakuba muntu w'oba okula oba totegedde nti Katonda yakuwa mission ki ku nsi kuno. Yesu bw'azaalibwa oba olina okusinza. Luba lunaku lwa kusinza. Luba lunaku lwa kusanyuka. Kuba pate. Lunaku eggulu weejaguza. Eggulu weerijaguza. Tudigide. Nga likuba makondeere. Kiba kijaguzo mu ggulu. Ate ku nsi? Ku nsi kuba kwonooneka. Ate after party. Wulira. Ku nsi kuba kukola ki? Posta zaakaabye dda buli wamu. Okwonooneka, okwemula. Kwekadanga. Era nebaza Mukama nze mbagamba buli lunaku. Esaala yaffe ze tusaba tukola. Nabagamba abaana ne bagamba tukube omwoyo gwa buseegu gwobuwemu oguyitira mu nnyimba. Abaana bakula bambala bubi nyambala nga gundi yino n'otulaga obukundi n'otulaga obukundi bwo kundisho n'otulaga buno bwonna no face yonna n'ogikuba abantu tundayolesa tero kumazama okitegeera n'okubiguyi ebiyimba biwemula tulaba nti kye nakugambye mwaka guno ndi musanyufu obubonero bwazze nabagamba abawemuzi mwenna teri nnyimba kuddamu kuzikuba wano wana yakubye oluyimba. Export TV to the world. Musumba. Yes sebo. Oli okyase. Jendi sebo. Gigenda gitya? Eja Yesu jo gitambula bulungi. Yesu yeebazibwe. Amina. Twakola story nga twogera ku lunaku lwa 25 Desemba ne tutwala nga Christmas amazaalibwa g'omunene. Abantu abamu ne bava ne bagamba nti omusumba nnono kati avudde ku mulamwa. Christmas lunaku lwani lwa Yesu gwe yazaalibwa. So ndowooza leero tugenda yitira ku mazaalibwa gaani nga Kristo Yesu kwongera okuzuula amazima agali mu kuzaalibwa n'olunaku olwo. Oli ku Expo subscribinga kikole oteeko ne notification bell zijja kujja ozinyumirwe. Mwabakkiriza mu Christmas tetulina kyabakolera okujjako baagaliza Christmas eki ennungi n'omwaka omujja omuki omulungi. Musumba soko babuuze then tusimbule embalaasi. Mukama yeebazibwe. Mwasiibye mutya mwasuze mutya abali mu UK kyemanye no message ejja kutukayo Christmas. Nina omuwala wange yabadde asoma ali UK na Kitende bannaye mwana oli kale bantu bambi temunyiiga nti lwakuba njogeddeko ye. This is a young girl. She loves me so much. Anya myaka ng'emeka? She's 16. Ali USA. Biki byoyogera muto yali asoma nga ayinamu obuzibuzibu. She called me, I prayed for her. Really omwana yeebaza, omwana asoma yeebaza naye yavudde n'agamba papa ngenda wagira crusade. Nemugamba naye osoma toba school fees. Nagamba nedda eno ewaffe school fees tosobola mubba. So really she always check on me nga bolaba omuntu nti akola follow up. Bamanyi luzungu abo send her money. Sure. She's so
aina accent nonji. Send her my so Christmas mwana gwenji kwagaliza because so chali muto chajinyumirwa n'abalala mwenna mbagaliza Christmas nonji. Leero tuchawagira crusade tusigaza weeks sina weeks just few days naku tuzibalira ku ngalo tutuke ku crusade ebisasuli ebyagala kusasulibwa bingi yadde tusasuddeko so osobola kuweereza Katonda ne kikumi kyonna notakimaliza ku Christmas naye nga omwaka nga guweddeko nga tuwinning souls nga tusabidde abantu basumuluddwa nga nawe ofunye omukisa. Next year bw'osiga mu mwaka guno tusuubira okungula next year kasate gube nga 2020 2020 twesonga 2020 ne 2020 kyatukola 2020 avaayo ku covid kakati tugenda kuba mbiko abali around Jinja tubeeraawo kiba kirungi nnyo awo ku Kyabaguzooni ku kasozi waggulu ekijjuza bwe kiti so olina okujja olina omulwadde olina ali esumbu ebizimu ebirooto bibi buli kimu kyonna muleetaawo oyagala kuwasa kufumbira abali mu Kampala obanga olinayo motoka tulina abantu banja bagenda oba olinayo motoka gireete weereze Mukama oba olina kyonna kyolina kireete kiweereze ki Mukama noti musanvu noti musanvu nnya mukaaga 18 22 41 eyo yessimu ey'okusabirwako era yessimu gye tuteekako please bw'obanga ng'oli bweru ng'olaba ssente ozisindise ziganye kyokola zisindike ku money transfer oba Western Union. Sikyesiga banka sijja gyogerako last year twali tuyina crusade ne tugenda kujjayo ssente kusasula ab'ebyuma gyaliko $4 million amazima $2 million twasanga nga teziriiko so tetwayomba na banka ne tubabuuza ne bangamba manya teekayo bitabo biki so what we do tugamba wakiri ziteeke ku Western Union kukyovula tetugaba ki eyo account Mukama abanjagalire okujjako bino bitulaba kuba byo tulishuwa nti Yesu yazaalibwa Beselekemu kibuga kya Yuda n'azaalibwa Bikira Maria ne omutukuvu eyo tulishuwa tetulishuwa na date month and a year symbol kusinziira ngenda kukinyonyola kusinziira ku ggulu lyekyandaga kubanga stories zimu batwatulanga nga bw'otuula ne bakulaga ku big screen so kusinziira ku Yesu kye yandaga okuzaalibwa kwe kitegeera kiwanvu mbandaga nti Adamu yasooka bamutonda butonzi nga mukulu kitegedde Adamu tebamuzaala bamutonda nga muki bamubumba kale naye already yali mutonde babumba ne bamufuwa muki omukka kati ogwo gwe mwoyo gw'engamba gwe yali already made kuva mu heaven kati okusinziira njagala mutegere bulungi kyengezaho kubagamba nti ne Eva naye bakola ki bamujjawa muno naye bamujjamu nga mukyala muki mukulu teyayonka teyakola ki yatandikirawo kutambula n'okukola emirimu n'okulya n'okuzaala Adam according to Bible Adam yazaalira mu Genesis chapter 5 alinye bwe yatandikira akola ki ebyo by'okuzaala process y'okuzaala naye zino nnyiri zonna ziraga Adamu yali tannaba okuzaala nga bamutonda kiba kitegeeza ebintu by'okutandika bya kuzaala yes yabitandika after nga nyiriri emyaka mirala giyiseeko waayitawo emyaka mingi azaalidde mu chapter 5 kati songa bamutondera mu chapter 3 mu Genesis ekitegeeza ine ebbanga lye yamala mu butonzi bwe ne batonda ne Eva
ebbanga lye yamala before kuzaala yali tagoba kapa tegoba si bwe kitwe bwe kyali yali agoba naye nga tazaala yali tanaba era kiseera kyatuuka butuusi lwakuba Bible tejjaayo story yonna nga bwe yali byonna nga bwe byali ate bwe ntandika kubyogera wano abantu bagamba weerogoza so mba seerogoza mba njogera according to the Holy Spirit oba kyebandaga mu ggulu badde bangamba waliwo ebitabo ebyaggyibwa mu Bible ebigulamu bingi olunyiriri olumu lwokka luli mu Bible singa bawandiika enyiri zaali zirugoberera Bible eba yajjudde dda yes ate nekirala njagala kubalabula nti Bible ojja gisanga ne mu ssabo nga bakola ki nga bagikozesa what makes it a Bible or a living word ekigambo kirimu obulamu gwe kukijja muno mu Bible n'okiteekawa yes mutima gwo mu mind yo ne kibeera kept okiteeka mu jjoba yes bajibwe bye bikinze sibitegeera kakati kyengeza eri tubadde tuvuddeyo kati Adam bwe bato bamutonda kakati Adam yali supposed okurulinga kati wetudda mu Genesis emu olunyiri lwa 26 wansaawo Katonda natonda omuntu mu kifa mbu baatuula mu ggulu mu kutuula mu ggulu mwalimu ne Yesu mwalimu Mwoyo Mutukuvu yaliwo kubanga wali yamamira waliwo nga kizikiza kyetabudde n'ekitangaala ndowooza awo mba njagala kutegeeza abantu nti kintu kyenjogerako nkimanyi bulungi okitegeera Holy Spirit already yaliwo naye baatuula mu meeting ne bagamba tutonde omuntu mu kifaananyi ki kyaffe yasooka ali mu kifaananyi kyabwe oba naffe ffenna kati abali ffenna ne Kapere ali mu kifaananyi kyabwe baku Kapere oba Yesu kale meya w'ababi ali mu kifaananyi kya Katonda bakuse babi kakati ono Katonda we baatuula mu meeting kwe kutonda omuntu mu kifaananyi kyabwe bamutonda spiritually nga muntu tebanaba musa wansi ku nsi kati kyembagamba waliyo ensi emyoyo ffe gye tuviira eyo ne tujja mu mbuto z'abamama baffe okitegeera kakati system Katonda gye yakozesaawo yakozesa nga atonda omuntu yakozesa nga abumbabumbi muntu mukulu kati nasikayo oli Adam namufuuwamu namuteekamu ne Eva bwekityo bwe kiri so Eva kyova olaba eggulu teririnayo mukazi eggulu lyajja Eva omukazi bamujja muki mu ggulu teri bakazi mu lubiri tewaliwo omwoyo mukyala ne abamalayika teri bakyala ne waaba nga alina feesi y'ekikyala taba ne private parts ekireza zi malayika tezinyumirwa nsonga ezo bannaye towemula Katonda kakati malayika gabudyeri ng'alina omubeezi wali gabuda talina mubeezi talina he's not kati yabeera wali he's not he's part of God kati Gabriel he's just it doesn't check his spokesperson akola ng'omumwa gwa Katonda he doesn't check bannaye kati ngambye akola ng'omumwa gwa Katonda kati Katonda has just authority to create authority so he cannot check he can check he has the authority to check naye tasobola kikola that way he has the authority bannaye ogera nontwala nonjogeza ebintu ebinkubya kakati negala kibakuba tusooke tudde ku nsonga nkyanyonyola okuzaalibwa kwa Yesu Kristo we kwali okitegeera kati Adam njagala mu connecting mu Old Testament ne mu New Testament nti Adam Katonda bwe yatonda Adam nga mukulu Adam ni yesalira Eva nga mukulu Eva nasalawo akole ki aliemu bawe ki olukwe nali ekibala in fact Katonda kiyagana akola ki okulya kati ne
ne Adamu kubanga yali mukulu kyetutamanyi oba kyali kibala ki kubanga yali mukulu kyali ekibala kireetera omuntu okutegeera kati obulamu like life, it was a fruit of life. Okitegeera Katonda yali akiganye nga budde bwakyo tebunakola ki tebunatuuka. Yes, nkati mbadde ngezaako nkyakunyonyola nti ensobi emu Eva gye yakola n'awuliriza sitaani kye yamugamba. Okitegeera kati Eva n'akema baawe. Kati baawe yali ali supposed kuwuliriza ki mukyala we. Adamu yalina obusobozi obugaana kuli ekibala Eva kyamuleetedde sitaani kyakoze eki kyamugaanyi kubanga already Adamu yali akitegedde nti kibi naye lwakuba omukyala n'asalawo n'akola ki n'alya. Kati ensobi yavaawo. Ensobi bwe yavaawo n'ategeera nti kitegeeza bwe ntonda omuntu nga mukulu ajja kuba ng'akola ki ng'ayonoona ayonoonerawo ku sport ku sport. Naye bwe ntonda omuntu nga muto akula mu kukula kuno obwongo butuuka ne bukula n'ebyayiseemu abaayize kyovula abakugamba oyo akkiriza n'alokoka kiba kitegeeza gwe okukkiriza kwo. Okitegeera bw'oba tokkiriza tojja kulokoka kubanga muntu mukulu asalawo ki yekka n'asalawo mutima guli kusinziira okukkiriza naye akaana kato tekasobola. Era akaana kato ffe bateekanga mu kyaki kirabika ekyatwalanga mu kyaki kiki kuzina amazina mu Sunday school ne teacher kutugulira sweet kukulirayo kukulirayo. Okitegeera so ensonga bwe yava Katonda bwe yanyiiga n'agamba kati system kangikyusize ddala. Yesu yali asobola kujja direct nga yes. Okitegeera bwe tusoma mu Matthew chapter 2 1 and 2 Matayo. Okitegeera chapter 1 kati etulaga nti Omwoyo Omutukuvu yajja mukujja wajjirawo omuntu gwe tuyita informa aleeta obubaka kubanga nali mbiraba direct. Lwaki Katonda yagaana Yesu Kristo okujjanga Adamu? Okitegeera kati ne bagamba omuntu Yesu ayina mugulu ne bagamba Yesu ayina okujjanga omuntu wa bulijjo. Omwoyo alina otwala enkwaso mugulu ddamba n'abamalayika mu sisitimu ya Katonda. Yesu yeka ye muntu ye malayika oba tumuyite ki ye kabaka wa bakabaka eyazaalibwa mu muntu eyayitira mu muntu. Bano bamalayika bani bona teriya akisobola teriyo yali ayise mu process eyo. Olunaku olwo eggulu lyatuula dda Maryamu nga bamuteekateeka dda. Maryamu yava mu ggulu kuzaalibwa ng'ateekateekeddwa ng'alina okuzaala ani? Yesu. Lwakuba muntu w'oba okula oba totegedde nti Katonda yakuwa mission ki ku nsi kuno. Okitegeera kati Maryamu Omwoyo Omutukuvu n'atuuka. Malayika bamuyita Gabriel. Yes. N'atuuka n'amugamba Maryamu yali mbeerera. Katonda tasobola kuyisa mwana we mu muntu atali mbeerera. Gwe baayitaayitamu edda. Tekisoboka. Okitegeera era bw'onoobanga onoobeera nga oweereza Katonda olina okwesiba Katonda obeera embeerera ye. Kyova olaba bwe tuwulira abantu wano tubagamba bw'ofuna omusajja funa ki? Omu mutobe mu bizibu byammwe mujja kuwangula. Kyokka mubagamba omu kyokka Katonda yatonda abakazi nga bangi ku basajja wakati abakazi aba tebafumbirwa. Buli musajja alina omukazi we, buli mukazi alina omusajja we. Abakazi bangi musumba population. So kwevaye tuli mu kunyonyola okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Kati Yesu Gabriel aleeta amawulire. Lwaki?
baali balina okuinfominga Maryamu aleke kutya, kubanga ne malayika bwe yayogera Maryamu yesikamu n'amubuuza kinaaba kitya. Ne wabeera gwe singa Mikaira ayogera naawe n'agamba kakati okimanyi nti soda ogenda kufumbira wiki ejja, ogenda kuwasa wiki ejja, olina okumubuuza akaganya we kabaawo, kubanga eggulu lyo liba liteeseteese n'okwanukula ansa eba yakoze eki eba weeri. Yes. Ne bamugamba ogenda kubeera ki olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Tebamugamba nti ogenda kubeera olubuto lwa Yesu Kristo. Mukama yebazibwe. Erinnya Yesu lyali mu ggulu nga lyateekebwateekebwa dda, naye wano yali alina okufuna olubuto lwa Mwoyo ki Mutukuvu. Maryamu n'akkiriza kubanga yali talina busobozi bukola ki bugaana. Maryamu amala kukkiriza agenda wa Joseph yali amwogereza ng'ayagala kumuwasa, ng'amugamba munaye malayika yaŋŋambye ekintu we kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Joseph n'anyiiga, tekisoboka, Katonda asobola te okuntwalira mukyala wange, okimanyi we kiruma nga mukyala wazza akugambye munaye Mr. Soda nafunye olubuto. Nze mba musanji wa Katonda neewaana nako neesunako nga nze musanji wa Katonda. Omanyi essanyu ne mba mpulira lingi mukubirako ne mugasa omukyala waffe teyafunye mata. Oba ogudde mu bintu akati agamba bugambi wabe kyebandaga ne bakindayo mu ggulu nti olunaku lulamba Joseph yali traumatized, yanyiiga, n'agamba ono mukyala mukyaye, n'ayogera ng'ali yekeeyo nga yanyiize yemulugunya. Omukyala ngamba atya mbaafunye olubuto mu lw'Omwoyo Mutukuvu. Obwo si bwenzi. Lwali ekiro sawa nga 9 nga musajja otulo twakoze eki omanyi ti abasajja bw'ofuna heartbreak otulo tetujja, oba mukyala yenna bw'afuna heartbreak ayinza okumala nnaku nga teyeebaka. Nfunye abantu cases nyingi mu office eyo nga balwadde hysteria, ekirwadde ekyo kitalina ddagala, obulwadde bwa love. Kati Yusufu bwe yali alwadde, okitegeera, kaakati ekiro sawa 9 malayika n'addamu Gabulyeri n'ajja n'agamba Yusufu story ki ndeta okulamusa kuva mu ggulu ewa kitaffe Katonda waffe. Agamba lindako ani oyo andamusa. Malayika Gabulyeri bw'akuleetera information ng'evudde direct wa Katonda asooka n'akulamusa alaga empisa obukakamu. N'amugamba nti Maryamu ya ali lubuto lw'Omwoyo Omutukuvu era agenda kuzaala omwana, era omwana oyo mugenda muyitaani Yesu Kristo, agenda kubeera mununuzi waki wensi. Malayika tayogera bingi. Yusufu amala kuwuliriza ekyo n'agamba bambi kumbe omukyala wange teyanimbye. Kumakya yakeereramu n'akonkona ng'abuukabuuka n'agwa Maryamu kafuba, n'amugamba mukyala wange tewanimbye, toli mulimba, tewayenze. Nkitegeera. Kati awo Yusufu n'atandika Joseph Yusufu mu luzungu Joseph n'atandika buvunaanyizibwa bwa kubeera taata. N'atandika buvunaanyizibwa bwa kubeera ki? Kukuza omwana atali wuwe. Kukuza omwana yali wuwe. Kubanga lwaki Katonda yaleeta ono mwana azaalibwe? Kubanga yalaba nsobi Adamu gye yakola ki? Gye baakola. Okitegeera? Sitaani kubakema. Kati
ono bwe yava mu ggulu n'azaalibwa bwe yazaalibwa yali alina okuyita mu prosesi eyo. Olunaku Yesu bwe yazaalibwa olwo mbuse ng'ali lubuto malayika yateranga kujja lwakuba tebabiwandiika najja ng'acekinga ku mwana. Kitegeera Katonda ye muntu abeerawo ng'alabirira projekiti ye. Era gwe bw'obanga oli projekiti wafuuka projekiti ya Katonda ajja kubeera ng'akulabirira akucekingaku. Yes. Katonda ekiseera ne kituuka Yesu n'akola ki? N'azaalibwa. Era ku olwo olunaku Yesu bwe yazaalibwa kati tutuuse mu Matayo 2. Okitegeera olunaku Yesu ng'azaaliddwa abagezigezi baali nga mulimu ne muddugavu bayirawo mu bagezigezi. Mu kulaba bwe twali tulaba bandaga baali bana nga mulimu n'omuddugavu. Mu kulaba eryo si mu firimu, va mu firimu. Bino byenjogera bintu byolabyeko spiritual binalabako kyovula nakugamba bintu byenalaba kasita kintu kijja mulama we gutuuka kinzijukiza nenzi kino kintu bakindaga. Okitegeera kakati ono Yesu amala kuzaalibwa eggulu liba lina okusindika abantu abalina obugagga. Yusufu yali mwavu kapenta. Era Mwoyo Mutukuvu yakomawo n'abagamba Yesu yagamba Yusufu kwata omukyala mugende mumuzaalire mu kitundu bwe kiti mu kiraalo ky'ente. Era Yesu bwe yazaalibwa mu kiraalo ky'ente ku olwo waliwo abamalayika balabikira waggulu ng'ebitangaala nga minyenye nga jaaka. Eddoboozi lya Katonda ne liva mu ggulu ne lyogera. This time teyatuma malayika, lyali ddoboozi lye. Omwana wange omulungi omulokozi ozaaliddwa, omununuzi w'ensi. Eggulu ne lisinza. Ku olwo lwennyini Yesu amala kusuulibwa bwansi bw'ati mu kiraalo, eggulu ne likola ki? Ne lifukamira ne lisinza. Bamalayika ne basinza. Amakondeere ne gakuba eggulu ddamba. Bwe njogera ggulu ddamba mba njogera eggulu lisooka lyokubiri n'eryokusatu. Kubanga omulokozi akoze eki? Azaaliddwa. Kubanga mu bamalayika bonna mu bantu bonna mu ggulu teriiyo muntu yali asobola kikola ekyo. Era ne bamuwa ekitiibwa ne bamuyita kabaka wa bakabaka. He is the king of kings. Okitegeera Yesu n'akola ki? N'azaalibwa. Ebyaliwo ku lunaku lwa Yesu we yazaalibwa byali bingi. Abagezigezi baasula nga batambula nga bagoberera munyenye. Lwaki? Katonda yateekawo endagiriro nti abalina ebyobugagga bya Yesu oba bya Yusufu, kubanga Yusufu yali alina okufuna ssente asobole kulabirira ani? Yesu. Ebintu byali tebisobola kuva direct mu ggulu. Era kyeva ngamba abantu balina perspective wetyo mind wetyo. Waliwo pastor oli yagambya motive. Yagiyise ki? Motive. Omumanyi. Oso kitonde kijja. Okitegeera. Mwagala nnyo. Motive. Okitegeera. Ne bakwata gold, silver, feza n'ebintu byonna bye baali balina by'obugagga bye babadde bakolera. Jjukira abagezigezi bannasayansi baba bagagga. Era nsaasira nnyo bannasayansi b'ennaku zino bafa bwavu befuula bagagga. Abasayansi abo basajja babiseera ebyo basobola kulaba munyenye ne bagamba eno munyenye ya njawulo, kubanga bali basaba basoma mu byawandiikibwa nga banoonyereza nga bagamba munyenye Yesu ng'azaaliddwa ejja kuba munyenye nga ya njawulo nnyo ku minyenye gyonna egiri mu bbanga awo eya Yesu ng'eyaka. Ngamba Yesu Kristo. Yesu Kristo. Omunazaalesi oyo gwe ngamba gwe nsinza. Nange gwe ndiko. Kakati bwe twatambula bano bwe baali batambula njagala balaga nti Yesu Kristo bwe yazaalibwa n'abalabe be baaliwo.
kitegeera kakati bana bagala kusinza okusinza basinziza n'ebintu gwe wanga osinza Katonda omukama nkwagala nnyo nkusuta oli mulungi weerimba nabbako ebikolwa oli mukulimba abasajja basitula byobugagga byabwe singa tubibalirira mu ssaawa zino bagamba biweza wano mu Uganda wano trillion nga 10 batwalira Yesu okitegeera era lwaki babawandiika kubanga baali banoonyereza kati munyenyeyo ne appearing ne bagamba naye no munyenye byawandikibwa nti ejja kuappearinga nga kabaka wa bakabaka ng'akoze eki azaliddwa kati netandika kutambula nga bo ebali mu maaso kati munyenye kumanya Katonda mugezi bwe yatuuka kumpi ne Kerode oyo kabaka w'ebiseera ebyo nebula kati bano ne bagenda wa kabaka kubuuza banaye omwana yazaliddwa kabaka wa kabaka banaye kabaka mutulagirire waali nga tebabalaba kati kabaka n'ategeka amagye nga naye ayagala ajja akole ki ajja asinze oyo mwana gwe bayita kabaka wa bakabaka aso munsi muyinza omutya kujja kabaka wa kabaka ate nga ye banaye bantu beyagaliza okitegeera kati embiranye yali awo kati bano bagezigezi ne bakitegeera ono kabaka ayinza okuba nga alina ali kwesikwesi lwategeka ne beeyuula mpola mpola kati kabaka yali ataddeko abantu ababalabiriza ne beeyuula Katonda n'abayamba shu kati bavaayo munyenye neddamu ne appearinga ne balagirira paka ne batambula paka ne batuusa Yesu we yali ki bwe yali azaaliddwa okitegeera kati Yesu abanga amaze kuzaalibwa ku kiki kye tuyiga Yesu wazaalibwa oba olina okusinza luba lunaku lwa kusinza luba lunaku lwa kusanyuka kuba pate lunaku eggulu wejaguza eggulu werijaguza tudigide nga likuba makondeere kiba kijaguzo mu ggulu ate kunsi kuba kwonooneka ate after party ulira kunsi kuba kola ki posta zakabye edda buli wamu okwonooneka okwemula kwegadanga era nebaza Mukama nze mbagamba buli lunaku esaala yaffe ze tusaba tukola nabagamba abaana ne bagamba tukube omwoyo gwa buseegu gwobuwemu oguyitira mu nnyimba abaana bakula bambala bubi nyambala nga gundi yena n'otulaga obukundi bwo kundisho n'otulaga buno bwonna fesi yonna n'ogikuba abantu okitegeera n'okuba ebiyimba biwemula tolaba nti kye nakugambye omwaka guno ndi musanyufu obubonero bwazze ne bagamba abawemuzi mwenna teri nnyimba kuddamu kuzikuba wano mwana yakubye oluyimba toteeka luyimba lwange mu message mu luyimba lwo mu message yange simanyi nsagala kumanya lwogere oyala lwogere sijja toluyisa na mukamwako sobola n'okutya ntya ne bwe mbanzekka okitegeera so ebintu bino bye tubagamba biba reality lwakuba mwe abantu bamwagala ffe tubuulire nga mmwe ffe Mukama yatuwadde ekintu ekirala atulaga ebintu bwe soma Bayibuli yobuulira enjiriyo ffe tujja wano ne tubuulira abantu Katonda bye yatulase Katonda bye yandaga sijja kudda wano kutandika kulimbalimba abantu okitegeera gwe soma Bayibuli kubanga nze Bayibuli ngimanyi from A to Z tolina kyonimba mu Bayibuli mulimu kukolima mulimu curses mulimu blessings mulimu healing part kati nze Mukama yampitira healing part ne winning soul okitegeera kye yampitira kati gwe buulira bibyo nze nange leka mbuulire ebyange kubanga abantu balokose bangi
bangi abalokose. Yesu yakulaga ebyo n'atakulaga lunaku lwennyini lwe yazaalibwa. Olunaku lwennyini teyalundaga kubanga eggulu ebyama bimu babisigaza biba bya ggulu kubanga ne Yesu yennyini akugamba bw'ati teri amanyi ssaawa oba olunaku lwengenda akomerawo okuggyako oyo kitange aliwa mu ggulu. Ekitegeeza ebintu ebimu taata waffe oyo ali mu ggulu yabimanyi ne Yesu nga takoze eki tamanyi. Bayigirizwa lumu ne bamugamba yigwa Yesu lwaki totulaga naffe kitaffe oba kitaawo oyo ali mu ggulu naffe tumulabeko. Yabagamba bw'ati oyo alabye nze aba alabye kitange aliwa ali mu ggulu. Okitegeera? Yes. Lwaki ngamba abantu nti abantu omuntu eyandibadde akomentinga ekintu omuntu nagenda mu comment section n'alokoka akuba enjiri ne yeeyita mulokole mbuye mulokole lwakuba nkyogereko waliwo buli message etweka agamba empeta akyogera ku mpeta eno mpeta njambala wambazi eraga ndiki married si ya mwoyo, it's not spiritual mufumbo. Naye ate nkulaga genda mu basiyazi ojja kwesanga nga yeetimbye empeta nnya buli mukagalo nga kaliko eziraga nti nga zimu ziriko agannyo gakozebwe gati ezitiisatiisa. Okitegeera? Naye yange eno ya bufumbo. Lwaki njambala osobole kutegeera nti ndiki married ndi mufumbo. Era eno mpeta gy'olaba eno nakola vaawo n'omukyala wange mu maaso ga Katonda ng'abo bwe bakola vaawo mu maaso ga sitaani n'empeta zaabwe ezo. Okitegeera? Wakuba ebirayiro. Yes. Mu bulungi nze n'omukyala wange tuli one. Mu bugagga ne mbwavu. Yes. Paka leke Victoria kalira. Lwaki nkyogedde kubanga sometimes boogera mu butamanya n'asigala ng'ayogera ekintu kyekimu. Lwaki twetaaga abantu balokoke ate gwe okuba bakubi ate nodda wano neweewana nze ndi mulokole. Okitegeera? Kaakati Yesu bw'amala kuzaalibwa kuolwo mbagambi waliwo okujaguza kusanyuka kulya waliwo okujaguza buli kimu kyonna ne nannyini kiraalo kuolwo teyasigala mwavu obulamu buli kintu kyonna kyakwata na kuolwo Yesu bwe yazaalibwa. Omuntu yenna yeetoolola kuolwo yatuuka kuolwo kw'oyo mwana teyasigala mwavu. Ne Yusufu kuolwo yava mu bwavu kubanga bamuleetera by'obugagga byatakwatangako nga bya Yesu. Yes, bya Yesu. Kyana kino Yesu n'azaalibwa. Yes, obulamu bw'abantu bwakyuka kwolwo Yesu ng'akoze eki ng'azaaliddwa. Bano tebatulaga mu Bible bano bamala kusinza Yesu nga bamaze kuleeta ebyobugagga bamaze kuleeta biki feeza ne zaabu. Ekyaddako abasajja abo be bantu abaddayo ne bavumbula ebintu ebyowengula. Era bano abazungu baliwo kati bagendera ku by'abasajja be bavumbula planeti ndala. Bano abasajja bagezigezi. Okitegedde sebo? Kwendi. Kakati kiki kyengeza kubagamba nti Yesu Kristo leka azaalibwe mu bulamu bwo. Yesu Kristo leka azaalibwe akyuse obulamu bwo. Leka olunaku lw'ojaguza Yesu Christmas osinze. Togenda mu kwemula, togenda mu kuvuma, togenda mu kutamiira, togenda mu bwenzi bannaye oyagala togenda mu loogi, togenda mu bintu ebigenda kwonoona bulamu bwo. Anti kwolwo obufumbo bumenyeka bungi ku Christmas eyo kwolaba. Tata gundi agenda n'akwana obwana buli mu holiday. Bonna bwayambadde ku ndisho nga za guni sisi FIFA Michael za mimbono bamuyitani Shiba.
nagamba nze ngenda naako kati nange leero kaneesanyuse ku lw'amasanyu mangi nogenda mu loogi kana kuwebase nako keŋŋana n'abaana abawala abo noweemuula nowemuka manya Buganda musajja wa muka okitegeera n'okwata ku lunaku olwo lwe lunaku lwandibadde ng'osinza Katonda n'olugwera musanyu bamu balwana mu disco mu ndongo ng'abamu bafa ng'abanywedde nnyo. Ani yakugamba lunaku lwa Christmas banywa mwenge? Yesu we yazaalibwa banywa omwenge ne bagangayira ne bavuma buli kiramu. Tulina yoyo mutamiivu nali nkyali muto nga nkyali mu kyalo yajjanga aleekaana lunaku lumu omanyi baana bato tuba bagezi Christmas yali Christmas era mama nga yatulese tugende tusanyukemu ne tugamba leero mwami John ono tugenda mutega kabadi ne tumutege ebisubi jukira bukubo bw'ekiro twali balalu twasanyuse kati fete tusanyuka ekiro zali sawa nga 2 awo kubanga batuleka mu sawa nga 3 awo baba ino tukimaye ku center budde babugenze ne tumutega kati teyajja ne tugamba bannaye ne twekweka tumulese ku center nga yenatami twagala gwe tumukangaleke kulekanira nga ki ekyalo bannaye mukama asaasire yajja nali myaka nga 8 bintu byenjogera naye nga tuli mu kyaki naye nga bumanyi mwana muto kavaibu kabaawo kati ne tuvaawo kubanga budde bwali bukoze eki bugenze tuba twakavaawo najja ng'aleekaana embwa za kuno nga vuma buli kiramu eddoboozi muliwulirira eyo tugamba kasita twateze yajja ng'aleekaana yagwa mu katego ekisubi ne kimutega nagwa ekigo nasirika nabivaako teyavuma yasulaawo mukama atusaasire mwamujjanjaba teyafuna buvuni ngamba mwamujjanjaba okuwoggana kwolwo bamusitula abadigize abakulu ne bajja ne bamusitula ne bamugjawo esitole nebunya ekyalo kiramba naye abaana kyabakoze ekintu ekyo kale singa teyabadde yesinga gaali naye mukama tusaasire ku ekyo kye twakola gwe mwatega nnyini gwe mwakwasa nyini kubanga twali tumanyi agenda vaayo arafujjo ku lunaku olwo n'ayambala engoye neyewaana amalala kati ababibuga bagenze mu byalo mutusumbu amalala wolagira sente ekyalo kiramba muntu bonyabonya mbyalo mutu ogeza oluzungu muleso obwana buva mu bibuga kale mikwano gyaffe mwenna abatulabye ngenda kusaba subscribing tukwagaliza olunaku olulungi olulyenga musumba bwakoze eki balambise ndeena abantu abo kwasitanga nyingi mu kibuga ne mbyalo anti kati bagamba alina amatu akole ki awulira omwoyo mwekyakola ki kyagambe kanisa kale for now bye bye. Export TV to the world.